kabalagala n'obanga tokyamutuwa mu obwetoloovu n'okola ensonda ssatu oba otwadde sumbuusa naye nga batugamba nti sumbuusa ya menvu na buwunga naye nga basala batwadde kyala naye ndowooza nti okukyuka mu kwa ngomba gwe tumanyi okukyuka kwono zikiriza nti kasita omuntu atakyuka mu content kwatuwa mu lyrics mu bigambo ba message ayinza okukyuka kubanga osigadde otuwadde oluyimba nga luzito omuntu ng'agenda wuliriza ebigambo naye bwe tutandika okuwulira ennyo n'otandika okutuyimbira bobo ogambu yekkamu bamu bukubi ndaba nga nsikiriza wano nakyusa ngeri gye nabawaamu kintu naye ng'ekintu kyasigala kiwali onyiize ariko wali ogamba oyo gwali osisinkana laba nayagala dda sisinkane kati nno nze nnyumirwa nnyo bye bayita ebikadde kuba sitayiro ezo ze bayita sitayiro z'ekikadde kati nayagala nyimbeko mu kikadde sitayiro kubanga waliwo ennyimba ze nawuliriza ennyo simanyi lwaki nawulirizanga nnyo music eyo ate nga nali nkyali muto ddala obona kuba nabeeranga nnyo n'abantu abakulu ate nga abantu abakulu banyumanga nnyo music eyo wekongo effenna gwe tukuli yes bagundi abo bakanda bongo maani Madame system abasajja abo balaba okuwuliriza ennyimba zaabwe ezo ne bw'oba tomanyi bye boogera owulira nga balina bye boogera balina bye bagamba mu lulimi lwabwe olwo era ndowooza ewaabwe eyo naye sitayiro ya music eringa kadongo kamu nti bwe babiranga ebintu bingi ebibaddewo mu nsi ebizize bibaawo mu nsi kufa nafumira nnyo naddala okufa naye ng'olaba abantu abafudde bangi bafudde lwa kwesiga abantu bannaabwe kwesiga abantu bannaabwe olw'okuba gundi abadde naye emyaka 10 kati n'atuuka ekiseera n'amwesigisa buli kimu n'amubuulira buli kimu ekikye nga tasoose kwebuuza Katonda atufuddeyo ba Katonda agamba kyoba agamba ki so kwe kuleeta oluyimba olwo abantu abo balungi yes abantu bonna balungi n'ababbi balaba n'omubbi bwaffe bayama mukabiri awabayo abantu nga yali abakozeeko ko obulungi ekituufu abantu balungi naye si tetukola ki tetulina beesiga oluyimba olwo njala tufuna oluyimba olwo mu version esooka olw'okuba twagala ebigambwa ate n'omuwa ekikolo n'eddagala awo kale nayagala nakusisinkane neno lyako leonekuba naye mukama bwakeesa sozi buno obukya buziba mukama Katonda akumpadde baŋŋamba woyita si wangu eyalina emirembe gyabula osoloka bateweebaka twagala kukola njawulo ebigambo ebyo guyo gwosisinkana guyo gwosisinkana kaba musisinkane kale nayagala nakusisinkane nenonyako neonengulwa naye mukama bwakeesa munange obukya buziba mukama Katonda akumpadde baŋŋamba woyita si wangu bwe yalina emirembe gyabula osuloka bateweebakayi munange naye bambi kusaba tokaba yadde bikuluma bingi nnyo obulamu bukugezesa eyalina emirembe gyabula mb'osuloka bateweebaka munnange kusaba tokaba yadde bikuluma bingi nnyo okay nzikiriza nti awo kati tuwe oluyimba olwo mu abalumba nawe olumba densi okay olwo nno oluyimba nalwo lwajjira mu biseera bya coronavirus nga tetukyakola bivuga kati ndwawo nuyimba abantu balina amasingo lunza Denisi, kale
naye oluyimba abantu bamenyeddwa nnyo emitima nga gimenyebwa ate bannange ekisinga okuba ekyomutawana abatumenya emitima tebatubawala be bantu omuntu baba ataddemu obwesige kati kibulaba nti omuntu bwamenyebwa omutima muntu munne ate kimukubawala agamba yalibadde omugwira yalibadde omunnamawanga naye gwe munnange owooluganda
osanga omukyala nga alumwa nnyo olwokuba amumenya omutima ate ye mwami oba omwami amumenya omutima nga ye mukyala. So nzikiriza nti obulamu bw'abantu naye njagala nyo layini ziringa 3 ezo laba nayagala dda nkusisinkane lukolinga for attention era oli agamba aŋŋamba ki nekunoonyako Mwogera nawe kenyini abaawuliriza. Kakati waliwo oluyimba nzikiriza nti mugeri mubendala ennyimba endala nnungi naye luyimba lwa bonna olwa gwe byonna Dennis wewe gwe byonna mu byonna wava ku ki gwe byonna mu byonna gwe byonna mu byonna gwe byonna mu byonna oyo naluyimbanga ng'omuntu omunaku atalina siga ekifaananyi nti ate nawe wayita munaku atalina kati wali ng'omuntu omunaku atalina mikwano kantu konna kati ebyange byonna mbiraba biri mu Yesu abantu gwe batasobola kulaba amakulu g'ekigambo Mukama n'ayamba galuhirayo nnyo kakati nze byonna nali mbiraba mu Yesu abantu gwe batalaba n'amaaso ga mubiri naye nga nze amuyimba muwulira ndi kumpi awo era nga kuye gwe mumidde nga kuye gwe ndowoleza nti oba ndiyimba oba siyimba oba sente zirabika ezirikodinga oluyimba mu studio oba tezirabika kasita Yesu byonna nalibomunya